Twebaza Mukama ku lw'ekisa kya Katonda. Njagala okubuuzaako mukwano gwange ng'owuliriza ate era ng'ofollowinga Good Garden Nutrition YouTube channel Mamdi. Olw'ekisa kya Katonda bambi mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kufollowinga, mwebale kuyiga ate n'abakomentinga. Thanks for good comments. Kubanga tuyiga. Kyenjagala okujjukizaamu kitono nnyo nti Brenda bino byonna byayogera bye yakolanga, bye yayitamu, yabikolanga. That's why takwatiddwa nsonyi kuvaayo kugamba nti bannange nakolanga kino ne kino ne kino ne kino. So tekikyaliwo. Togamba nti ngenda munoonya ntwale ku Ssezzibwa, antwale w'omusamize gundi, simanya njigirize bikoze bitya. Mukyala obulamu bwe yabuwa Yesu Kristo era aweereza Mukama Katonda n'omutima gwe era alindirira buli kimu okuva eri Katonda naye asanyuse emmeeme ye. So biri bya mabega twabivaamu naye tuliwo akutubangula n'okutuyigiriza nti ebintu bwe bityo bibeerayo bangi babikola. Eri gwe omwami weegendereze nnyo omuntu gw'otambula naye. Abamu abakyala bammwe bagamba nti nalokose mwanattu n'ovaako n'oyomba n'omugoba n'ewaka, nze sibeera na balokole. Naye wulira ebintu bye babaliisa olyoke ogambe nti aya baasi owange kamukkirize asobole okuba ng'alokoka. Ekirala nakugambako ne nkugamba nti laavu ebeerewo masekkatigo ne mukyala wo bwakuleetera akatunda we kati omugambe kwako nywako akamere muli tusobole okuba nga tutambula bulungi. Kale n'olunaku olwaleero akatebe Brenda kwali nnyo. Mukyala nagamba nti yeewaayo okuba nti atuwa obujulizi tagenda kwatirwa Mukama nsonyi kubanga Neri teyafuna nsonyi bwe yalinga abikola. Tusanyusa okuddamu okukulabako nate. Nange okubasanga nate. Weebale kujja. Ali mukwano. Amiina. Tugenda okukomekereza ku lunaku luli mwanattu emmindi wali ogikwasizza bakayita kannabwala bakubangudde okusukkawo. Bakugjeeko ekidibo ogenze mu gundi y'okwetunda. Kati otundanga kekyeyukya ng'abasajja mbafuna ab'enjawulo. Neeyongera okunywa emmindi eyo. Kati emmindi eyo bwe naginywanga ng'olumala oginywa bw'oti bw'ofuluma okutambula abasajja bajja bakugoberera bugoberezi kwegamba yaliko naye amafuta gaayo ngifuuwa lwa kirala kola kirala. Kati nentuuka ekiseera eŋŋamba owaaye we kiba kyekiriwo kibeere. Jjukira nali nwana okuddamu okugula ku mmotoka. Era njagala nfune ssente zange nzireyo ngule emmotoka. Olwo eri wali wagiteekawo? Emmotoka nabagamba baagitwala. Gitwali gye nali nvuga. Omwami? Baagitwala omwami kati then mujja wange omulala n'agivuga. Yaŋŋamba oli bamulongoosezza. Alina enkindo simanya talina mmotoka simanya biki. Tofaayo ngenda kugulira emmotoka olina otambuliramu embeerawo. Jjukira mu kwawukana awo era bwe twayawukana ne nsigala nga nnyina kwetitenkanya. Kaakati ne nnyongera mu maaso beera n'ekikoosi ekyo naye nga bwe mba nkola ebintu byange n'ekikoosi ekyo sigenda nabo nti tugendere mu kikoosi. Era ffe tetwagendako ku street mbw'ogenda oyimire ku street ojje bakulamuze bakugule nedda. Temwagendako ku street oba tetwagendako n'ebiki okwetega. Just nze nabeeranga awo nze nga sibibeera nako wabula olw'ensonga nti navange ewaka ofuuye emmindi eringa eriko ekifuta ekikutambulirako eky'abasajja ng'oluba otuuka mu kkubo bw'oti ng'ofunayo agambako. Wayitanga bayite just ng'otuula wali ng'onywa emmindi obakoowoola bonna abagagga abazirina bonna ng'obayita olw'okuteekako engoye z'okufuluma bw'oti nga layini y'emmotoka esimba gwe alonda gy'okola ki. Kati eyabeeranga awo nga tasabye ali bibye nga gwetomera asanga mwana ayita mu kkubo. Ng'emutomera bulungi kuba olumu abamu baalinga na bafumbo nga balina ne rings ku ngalo naye nga nze tebinkwatako just nali neetaaga ssente. Watuuka ku ddaala eritalina kalumirirwa n'ogamba nti oba bambi omusajja ayinza okuba mufumbo alina abaana ku ssente ngenda buli oluusi omwana school fees tewali
eryo eddala teryaliwo lwa nsonga nange nali neetaaga. Wayina obwetaavu kati nga siina gagenda kulumirirwa ate mukazi mulala. Nange nali nina kwefaako nzekka, musajja wange mukazi yamutwala, nange nina okulaba nti mbeerawo ng'omukyala. Nyongera maaso genda ofuuwa emmindi, nenkola ki nenkuma ebyoto. Kati after ne baŋŋamba nti nsobola okugabula empewo ey'abamweyana. Eyiyo eyange baba ngamba ninako empewo biki nsobola okugabula empewo y'abamweyana. Ngamba waayi ngende ekikole. Oli maama yakiŋŋamba nesikikola. Ngamba ku luno kankole ki kankikole. Ne mbabuuza kyetaagisa ki. Ne baŋŋamba ogenda kulonda kasasiro buli wamu. Jjukira kibangirizi. Ogenda olonda kasasiro olina okufuuka omulalu. Mulenda waffe ng'ogenda kasasiro okuli kasasiro oba just nga bona genda ng'olonda kasasiro mu kkubo nga bonaava emutundwe ogende eyo mugundi bayitayo batya tugende ebunnamwaya bw'otyo ng'ogenda buli katundu ng'olonda tofaayo ku bantu bakulaba tofaayo ku bantu baseka ku bantu bakola ki gwekola kyokola ofune kyoyagala. Kati nengenda maaso nga nkikola kasasiro mulonda ne mulonda nga bantu bakusanga ne bagamba bambye eddalu yakaligwa tto simala biki bamuloze bambi mukazi wattu oba kati yakoze eki nga batambula basaasira bayogera ebyo. Bayitha weyogera ku kintu ekyo omanyi tulina abantu bangi betusisinkana oluusi bavubuka bakyala ng'omulaba si mukyafu ng'alabika bulungi naye ng'ebigambo byeyogeza agenda bw'alonda bukasasiro nti olonda bw'oyogera oba commission olonda bw'oyogera kati bano abantu abayita mu kkubo obanga atabalaba just oba commission yo olaba nti kyekikuyisawo kyoteekeddwa okukola ki okukola. Adde nange mbasaasira nga neŋŋabambi ono nno liri fresh aba commission ye kakati nga mulonda okumulonda omulondo oyina emindi ku mumwa ng'eyaka ey'abamweyana mu kkubo balowooza eddala oli mulalu tewaba kutya kwonna buli kimu olina kikozesa bumalirivu. Emulondalonda kati bwe mulonda nga ntuuka nyina okutuuka we muwummuza nga muteeka wamu nga nfuna enjaga nga nteeka mu mindi eyo nga nfuna walagi ono ku luudo walagi omuganda ng'omuyiwa mugundi wakati then ng'oteekawo n'enjaga ng'okuma ng'otandika okunywa emmindi ng'otuulawo oyita jjajja bamweyana gy'agoba eddiirwa gy'atema ekkubo ewatali kkubo. Naye kati ebintu ebyo byonna biwanywa nga byali strong tolowoozayo nti bisobola okukuba omutwe. Ekyo nali sikirowooza lwa nsonga nze seebakanga nga sifunye enjaga mirundi 3 eba emmindi. Yali yafuuka daily food. Nali addicted ku byo kubanga okumanya kyali too much. Nze nga ssaawa 9 bwe ziwera siina alamu enzuukusa wabula owulira kikubagula otunula ku ssaawa nga nga weezuukusa wekka nzekka n'omukaaga. Tuwulira awo ffe ng'abalokole twebaka kasitangwawo neebaka nempulira nga nnyina obugonvu ssaawa eyo ey'omukaaga tuzukka kusaba jjukira tuba tuyingidde mu lunaku olulala ssaawa ey'omwenda oba owulira otulo we twandinyumidde nebwoba oteze alamu n'oginyiga n'ezikira bwe wazuukukiranga n'ofuwa emmindi. Kati wabanga n'emirembe ng'owulira buli kyokola okikola nakwagala lwa nsonga kyekikuyisawo kyekikuwonya naye ate bwe tujja eno mu bulokole tunafuwa. Kati nze embeera n'ekiruyi ne ŋŋamba bwe mba nakola biri ng'otuuka ekiseera owulira essaawa zeezo olina kikubagula n'osituka n'oteekamu taaba n'oteeka ku mumwa. Nze nga nsobola n'okutambula okuva wano paka ku reception nga nyina emmindi ku mumwa mu kkubo nga sifuddeyo oba abantu batambula oba bakola ki nga ndi ku mission. Otambula n'akabindi n'emmindi ku mumwa nga ngikuma ne ntuuka ekiseera baneiba ne bakimanyiira ngamba be bamanyi
jokere bamweya ne mindi yeriko enkofiira ine enkofiira ye ine ensasa ennyingi aba basamize bagimanyi oteekako eyo enkofiira ku mutwe enkofiira zino ze balukisa ensansa ziba za round kati yo bagikolanga yasensebuka bweti era obeera ng'omulalu ng'ogiteeka ku mutwe then ayina n'endeku ye ebeeramu walagi ng'otambula oyina endeku eyo mu ngalo ku mumwa ne walagiwo nga mwali wali otuuse wala kati baneiba nga bo balowooza oli mulalu oba nga anti bw'oba okola ekintu ekyo ebyaddala oba mulalu toba muntu nti waya kweziri kuba essaawa ezo oba tofaayo kwani andaba kwani ayiseewo oba tobifaayo just gweoba okola ng'ogamba kino kyenteekeddwa okukola kuba kyekimpisaawo kati nentandika ng'oginywa bwe ntyo nga wemala oginywa bwe ntyo omaliriza ng'ogenda okola ki weebaka nga bukya ne kumakya ng'era oddamu ng'otuula n'onywa n'oddamu n'okeera n'ogenda ku mulimu bw'otuuka ku mulimu era still n'onywa bwe ziwera 6 era n'onywa ne ku 9 n'onywa sinentuka ekiseera nga ndi addicted natuuka ekiseera nga bwe mba ku mulimu nkuma akabaani ali bamanyi ndi mukyala musiraamu natuuka ekiseera nenkyusa omulimu nga bantadde nenkyusa omulimu nenkola omulimu gwa cosmetics nga ntunda ebizigo eby'abakyala nga ntabula ebizigo nsiiga enjala nkola makeup nkola jelo kati ebyo nga byenkola nga bwe ntuukayo nga nteekako akabaani nga kanyooka gwe bw'oyitawo gamba jati alabika ali mu kusaala asaba naye nga ne ku mmindi aliko ataaba nakati negenda mu maaso nga mbikola nga bwe nfuna abasajja nenfuna omusajja omulala twogerezeganya era ssente nampa ssente ze nali njagala ngenda ne mmulaba oyo ne mumaliriza kati wayitawo akabanga nziramu nfuna omusajja omulala bwe namufuna mabegako nga ntandika owulira nga wayisewo akabanga ntandika owulira nga seetegeera nga mpulira bubi nga neebuuza oba kiki neŋŋamba oba lubuto kati nendaba omwezi ogwo nga sigulwadde neŋŋamba luno lwandiba lubuto kakati neŋŋenda olukebera ne lubula nga teruliimu neŋŋamba iyi neneeyongera omwezi ogwokubiri still nga kyekimu neŋŋamba luno lubuto kati ntuuka ku ssaawa neŋŋamba nedda luno olubuto nedda kati neyiba wange nemunyumizaako mukwano gwange we nali nkolera naŋŋamba nange mpulira sibitegeera nemugamba ze wandiba nno oli lubuto naŋŋamba naawe olabika oluyina nemugamba nze sisobola kuzaala kati naye naŋŋamba nange sisobola nemugamba naye maama nga nzigyemu embuto nnyingi mpulira ntya okulugyamu naŋŋamba ogyemu nnyingi wakagyamu mmeka nemugamba luno luba lwa 3 naŋŋamba ye luba lwa 8 yakagyamu 7 ye luba lwa 8 n'oguma neŋŋamba ono ate ye ansusseeko neŋŋamba kati ekiriwo kyakugyamu neŋŋenda nenzigyamu tewali kyavaayo wadde akantu akatono nnyo bwe kati omwana yali agugubye oyo naye ensi yali ajagala nenzigyamu tewali kyavaayo kati neŋŋamba agaanye nenkubira musawo sawo naŋŋamba naye nga wakebedde nga mweruli nze ekyoba omanya mweruli wadde nakebedde nga sirulaba naye mweruli naŋŋamba todda nga mukola nga bintu ebyo bya kisiru naŋŋamba bw'ojjamu nga temuli osobola okugyamu nabaana kati yaŋŋamba keera ku makya okebere nga tolidde kintu kyonna enkeera ku makya nga bwaŋŋambye nenkebera nga siridde kintu kyonna nga mweruli bwe nalusangamu agenda bulungi nenkwata baketi neneesibira mu dduuka nensooka nkozesa empeke ezo 2 mu kamwa 2 wansi baketi eri oyo neiba gwe wasaba nga ngikozesa bulungi nga nzigyamu lubuto aviramu ku mulimu nalwo nendugyamu nendaba nga nduwonye kati mu kuluggyamu
ekintu ekizibu kye nasanga ndujjeemu neetaaga ssente. Musajja omulala najja n'aŋŋamba njagala kulaba biki twogera ssente bampanga akasente akawera kati nga ŋŋamba njagala kulaba nali naakajjamu olubuto nnaku nga 5 nengenda ne neegatta n'omusajja oyo. Jjukira batugamba bw'ojjamu olubuto olina omala omwezi mulamba teweegasse na muntu yenna. Nze yali wiiki emu nengenda ne neegatta naye. Brenda, bonna abasajja bano bwe wagendanga nabo teweeziyizaako gwe wagendanga bugenzi bw'otyo? Okweziyiza kubanga luli omwami wo gwe wagezaako okufuba olabe nti akomawo okufuna olubuto kyakkalubiriramu abagamba kirayika obedde n'abasajja ab'enjawulo amazzi gano gakoze biki embeera eyo tewagitya? Ekyo nali sikyakirowooza nga ndaba obulamu bulinga obwakoma. Bw'obeera mu bintu ebyo otuuka ekiseera n'olaba obulamu nga bwakoma ng'oli waakubeera bw'otyo paka kuba oba tolaba ssuubi nti nnyina essuubi nti naddayo n'enkola ki nenziramu n'embeera omuntu. Otuuka ekiseera ng'oli nsolo nga tokyali muntu nga tokyalina kye weerowoozaako nti nga ggwe kale obulamu bwange. Kintu kimu kye nasigala neerowoozaako yali siriimu kuba nabakebezanga abasajja be neebakanga nabo nga bakkiriza ne mbakebera bw'ogaana genda kati olwo bukakebera just nti nafunamukko bano abalina ssente nnyingi naye abasajja ba gavumenti oluusi baba bakulukulu bw'agaana toyina ngeri ya mukaka ate agenda kuwa ssente nnyingi awo ng'orisikinga kubanga batugamba nti siriimu kiba kisiraani n'ekirala omuntu okufuna siriimu bamugase musaayi nti nze nga makinga sure nti kapooti kakola ki kajjula bwe kajjula manya osijja kukola kikufuna kirwadde kyonna. Kati ate ono kano akaami akaakusanga ku loogi anti kenzijjako ako kenzijjako ako akaami kenzikirirako ako kakati nga maliriza bulungi nga nkola kyenkola asooka nfuna pain. Jjukira wiiki emu nakamala okuggyamu olubuto neegasse pain neeba y'amaanyi kati nentuka ekiseera nemala like emyezi ng'ebiri nga sigenze mu periods ngamba oba nafuuse mugumba olubuto ne lubeera nga lunnuma nsooka nenkogga mu kkaawo ntuuka ekiseera nenfuna eddagala fiya teyakulinaako gwe kwekebeza naawe olabe by'obadde okebera banno nti ndabe ki siriimu nze saayina fiya nalinga mmanyi ndi ku kituufu ng'abamu osobola omukebera n'agamba naawe kola ki naawe weekebere. Kaakati nenywa eddagala nembulidinga bulungi nenkimaliriza mba nzirayo okulaba omusajja omu kugenda okumulaba we yali andagiridde ne wabula kati we wambula nensanga omulala n'aŋŋamba nensanga omusajja ne mubuuza we ndaga nandagirawo bulungi nantwalawo nansaba ku namba yange namba we yaginsaba nengimuwa kati bwe namuwa ennamba mba ndi awo ng'akuba nga ŋŋamba njagala kulaba konzi oyagala kundaba yasooka kuŋŋamba nti ayagala okulaba akola atya konzi oyinamu ku ssente aŋŋamba ssente mmeka emubuuza gwe obadde oyina mmeka ng'olowooza kweri essa wali tofuukidde ddala malaaya eyeetunda kuba omuntu era olumosti kyekimu kubanga kati abakazi abasinga bakola ekintu ekyo naye nga bamanyi nti obwamalaaya oba ogenze ku luguudo weetunda naye buli mukazi eyeebaka wansi omusajja n'amwebakako n'amuwa ssente aba akoze bwamalaaya nga sibbaawo. Kaakati ng'omusajja oyo aŋŋamba alina emitwalo 10 nga nange mugamba ejje ku migendo giwe nnyoko naye mukazi obusungu bunkwata aŋŋamba emitwalo 10 abanga agamba nti gyambuze. Kaakati ng'asirika nga ajjako essimu waayitawo ndowooza like 2 weeks n'akuba n'aŋŋamba ssente nkoze eki nzifunye ne mubuuza mmeka njukira namugamba 2 ne mubuuza mmeka n'aŋŋamba nfunyeewo emmeka 15 ensirika ne mugamba nedda wandiweezezza ssente yaŋŋamba 5 luli kati n'aŋŋamba afunye 10 ne mugamba wandiweezezza at least emitwalo 15
kati olamuza olamuliza property yo agamba sente biki sente zabuze biki n'ensirika ne mmujjako kati zituuka ekawungeezi essaawa z'ekawungeezi ssaawa 6 ogw'ekiro nalina waka nga ntuuse waka kyogamba abantu balamuza bwe batyo ng'alinga alina olugoye mu botiiki ng'agamba nti at least yongerako bwe kityo bwe kibeera kati nga ŋŋamba jangu ndi wano nkulinze jangu njagala kulaba ŋŋamba oba kawezezza ssente ŋŋamba kaŋŋende kati mu kugenda ntuukayo mu kutuukayo nyingira loogi nze yamutwala mu kifo kati mu kuyingira nze nga muleka ku bano balina okusasula kugundi ku reception kati mpulira ku reception bali mu kkaaya nambufe tetugenda malamu bbanga ddene just ssaawa 3 ssaawa nga 8 tugenda batugenze nze ezo ze ssente zennyina n'enfuluma ne ŋŋamba yi natandise ddi okujja n'abasajja abalamuza bwe bati ne bayomba noya ne bakaayana n'okkaayana n'enfuluma ne mugamba kiki ekiganye aŋŋamba ayingira tugenda kubimaliriza saamanya byaddako nembeera munda ogenda n'olindirira ngenda nenninda bwe natuuka ne ntuula naŋŋamba nga toyina kyolaga nti oyina kyogenda okukola ne mugamba njagala ssente emishoni ya ssente nakwata ssente n'azimpa bwe yakwata ssente n'azimpa nendyoka neetema sipeeya mala okwetema sipeeya bulungi kakooti nakajjuzza oyo naye saamukebera obudde waali tewali omusajja yankozesa ekisembayo kye nali sirabangako yajja akwetegekedde bino yajja yeetegese kyendowoza bye namubadde ogiwa ennyoko n'agatta obusungu obwo bananga omusajja yankozesa nafuna peyini ey'amaanyi ne mugamba ndeka nagamba nasasudde ssente zange natuka ekiseera nga yagala kundya bisiyaga ne musindika eri we namusindika eri naŋŋamba mbadde manye nabyo nabisasulidde nawulira obusungu ankozesezza n'amaanyi nentwala ne mutunuulira bwe nti ne ŋŋamba ono omuntu oba nsolo kuba nali sikirabangako kaakati ng'amalirizza n'agwa eri naye bakakuba bwe namusindika saamukirizako mawuuluzi waya zaali zibuddeko nga mpulira nnyiizi kakati nengenda nenaaba bwe nagenda onaaba era yali alina byakozesezza bwe nagenda onaaba asanga yeebase okwebaka nenzigyawo ssente we nazitadde okugjayo ssente mpulira zikwata mu ngalo bwe ziti nga zikwatira ngenda ogera bweti nga langi ensigala mu ngalo jjukira nali nnyina amazzi ku ngalo anange nawunga nensooka nenyingira mu kiyigo nenziyiwako amazzi nga zisiimuukira zonna nga zivaako langi nawulira nga njagala kuwunga nga nofuluuta nawulira nga nzirika nawulira nga sibitegeera mpulira nzenna siina maanyi nempulira obulumi nga buli tumangi wakola otya mu mbeera eyo nensooka nsembera waali nga yeebase nemulinnyako n'ekigere nemugamba yimuka naŋŋamba ate kiki mukwano yimuka n'obusungu nemubuuza zino ssente obadde ozimpa ng'otegeeza ki naŋŋamba zibadde ki nazinzijako zibadde ki kandabe banange tufudde bicupuli naŋŋamba olowooza tebazimperedde wali nga nnywa amafuta nga bwatyo bwangaye nemugamba ssebo wawaddeyo ka 50 obaddeyo kammeko kuwa ebicupuli bukale oba neyampadde ssente eyo yazimpadde bannange sisazikuwadde nakigendererwa naye tofaayo ngenda kusindikira enky endala omusajja n'atandika okweyogeza ebyo nemugamba ssebo njagala ssente nemutunuulira bwe nti siina kyenyinza kukola bino bye mulaba bamalaaya bye bakwata ne bambula abasajja ne batuuka ekiseera ne babatwala ne ku poliisi nze nga sisobola kikola nti okuswala ekyo nga sisobola kikola nali nkyalina ensonyi ddala era nga buli kyenkola nkikola neegendereza nze yali omuntu akola ebintu ebyo naye nga mbikola mu buyonjo nga nsiba akakaaya kange nyambala shaliya yange nenyingira loogi vaayo ogamba oba abadde yeebase yekka tobitegeera nakubitegeera tobimanya kakati nga nvaayo bulungi nga nsooka mwesonyiwa nga nkwata waleti okubikula waleti nga mulimu 3,000 12,3
yajja kwetegereza essimu ng'alina bino ebisimu ebya call box ebisikawo ebiti amafuta akanywera bannange amafuta ga boda ga kagaali ga motoka nawunga nagamba kino tekisoboka ogenda okusika essimu nga call box bino ebyasookawo bino ebisimu ennaku zino bye bagulirawo mu kyalo ebireekaana ennyo ebibeerako n'ezitooki ebirina kitoosi ekinene kiringa ekireediyo ekyo nga kyekisimu kyalina nenkikwata nenkisuula awo nenzigyamu 3,000 bwe nazigyamu nenkwata ensawo yange enfuluma najja nga ŋŋamba kati okoze otya sirina ta transport ezasatu abadde transport yanziza ewaka buno obw'emitwalo 5 yakuwa bwali bucupuli bonna bwali bucupuli ng'alimu namu 3,000 amaze okwetyoka anakuze 3,000 ezimuwe zimutwala waka talina zimutwala waka akuzanyirako najjanga ngo muwe 3,000 ye transport nemugamba ndeetere essimu yo nemugamba mpa essimu ngenda okebera essimu nga tagirina yagirese mu luumu yabadde mugezi yagireseyo n'avaayo tagirina nentambula nengenda nga bwagamba mukwano nsonyiwa ngenda keera enkyankuwa ssente naye nanyiiga najjayo emindi mu nsawo nampulira njagala nzaaseeyase nendyoka nzikwata nenzibuuza ng'awuuza omuntu bwebadde bankozesa bwe batyo nga muli wanga temuŋŋamba nti tulina ebicupa batuwadde ebicupa olwo bulijjo bukyanga oyita abagagga era nafunyeeyo oyo nanyiiga nenzigyayo nenzibuuza empera nga sibitegeera nenzire waka ssaawa 8 gwa kiro nze yasasudde transport yantutte nankomyawo bankozesezza bubi nnyo okuva olunaku olwo essaawa ze nadda ewaka saddamu kuba bulungi nalwala ndwalira ddala nga tewali kinnuma naye nga nina omubiri mu lubuto nentuka ekiseera nga n'omukka gwenzisa nzisa muliro ng'olina omuliro mu lubuto nga nina omuliro omubiri gwonna ng'omukka gwenzisa nzisa muliro ne gumbabula wano wonna emimwa gyonna omuliro ogwo gwenzisa nga njokya ebitagambika naye nga sirina musujja sirina siriimu sirina lubuto sirina ki kuba baleeta omusawo okunkebera buli kimu nakebera nga tewali kinnuma wadde n'ekimu naye nga njokya mpulira omuliro mu nze naye nga nze aguwulira nzekka munda nga gwe ne bwonkwatako tojja guwulira nga nze awulira nzekka nenzisanga n'okussa nzissa muliro omukka gwennyini gwe nassanga ne gumbabula emimwa gino gyonna gyonna ne gibabuka akamwa konna ne kajja amagwa nendwala ne bampa eddagala maama n'agezaako kuganda nga sebamukubya na ssimu nga ndi ku mulimu nga ngudde tebakyamanyi kiddako bamukubira najja nannona antwala ewaka n'afumba ebidagala ebiganda n'ayoteza n'akola biki nga tewali kikyuka nga byonna buteerere byonna biganye olwo nno byonna ndwadde sirina kyenteeka mu kamwa nga n'okulya toli nga sirina kyendya sirina kyenywa olowooza n'enjala eyo teyavaako obuzibu simanyi ate jjukira wafu wange nga ne bwe bampaaki natuuka ekiseera we nalwala sirina kyennanywa nga n'emindi saagiteeka ku mmwa nga sisobola kubanga nali swana kutuula kati nga sirina ngeri gye ngenda giteeka ku mmwa kakati ne bagamba maama ankwata antwale ewaffe maama bwe yagamba bw'atyo n'agamba ogenda genda ewammwe okugenda nagenda nzekka ewa taatawo ewaffe gye banzaala ne muwala wange nagenda ne muwala wange omukulu myaka gyali 7 tugenda sebe wali okuzizza kati ng'ebyo byonna tobirowoozaako eby'omwana sibirowoozaako yamanyi buli omu ali ku lulwe buli omu alwana kubanga mulabu kakati nga ŋŋenda ntuukayo okutuuka natuukira ku bijja ne baŋŋamba mugende nnime ebijja nga n'agagendayo sigayina nenzigyamu engato nengenda nenkuulakuulako nembikuulako byonna sirina kye nalekayo wadde neki ng'okuula ku malaalo nkuula ku malaalo okulya ne kugaana era ne bigaana ne mpulira era nga nkyalumwa bagamba kulima kukuula anti okulima kwe kukuulako omuddo oba oli mu kulima kakati ne bigaana ne baŋŋamba
nga biganye eyo ku kika kyewaffe ngende e Bukojja. Ate ewatali wammwe? Ewatali waffe. Nabo bakuulekuuleko? Mugende e Bukojja ngende ewa jjajja oyo azaala taata. Maama we. Kati ne ngenda. Bwe natuukayo. Wagenda ewa jjajja omuki. Ozza mwana ku ssomero, ogenda mukyalira, ogenda bweru, oba weetaaga byakulya waka. Tukuleetedde Dawson Snacks. Good Girl Dairy Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu 0743 54 42 51 okukola oda yo with Dawson Snacks obwokulya obuwoomu.